Muchala Jazira Dumna Namuddu omusinkana otya sijja kulimba I'm straight musinkana mu bbala wanje mu bbala nene bwaba wera mugamba ono yali bbala ati siriki yanje nwa yali deja vu wanekansa era deja vu I'll write about that deja vu always history is history yeah man deja vu mwena funo omukazi deja vu ekewe yafira mweyagwa mu kinabiro yeah era abazungu lumu namba ngendera ndi London nga nsanga ebimuli muli ku kkubo ngamba mbuuza abantu mukolo kyogubiku ngabuuza abantu ebungereza what's going on waliwo bakyali bange promoter bamuyita weyuka oba muyita Richmond Jose Jobs Link yeah Jobs Link salute yampregize n'akadya kange naye tujja kuyita Western tubitereza kati apapisaisawo wolo ne munne mukwano gwe bamuyita musajja munene bwati musajja mukulukulu kati yabadde yakomawo mu Uganda Uncle Dan mumanyi naye ababa ampisaisa ne babuza Mr. Dan chechi genda kuno street kuno kono ebungereza nangamba munnange omuntu bwafa you remember this wafiiridde wabera point eki teri muntu afiira wabi Allah wange mulirambo nfira maso ga Ibura bwabageze Allah abageze mbu Ibura ye mutuufu awali batageze kibi tekibanga ko kibi era by the way wali mulimi otuufu wabera ne malaika zonna nga zasembedde mu butuufu bwazo kubuulira buli kintu kyo kyozookola era gwe sijja kugamba Allah kusinzira kabako byakoze tumugiraawo wali ze mubale yo sijja kulimba nagambye ne nyini ye yagirina mugamba simanyi kyakuwa kuba byonna mbifunyemu mubale yo mwe AK47 mwe yanyingiriza mu timu no sleep emwe yebala mu butongole nakuyingiza tennis Jeff Chiwa naye mwana kabako yo zendaba si muntu that is good I think I can't forget that is good and even Jeff tasoa chera birecho by that time tetwakitwalanga kikulu Allah atusonyiwe ffenna twakitegeera ate eka amaze kola ki kufa enkeera oba nnaku nga 3 Jeff nangamba mwana kankule naawe mwana lwa ekke mu bbaala eyo mba nyimba nkutta akazindaalo sijja kubalimba nze triple biki talented and I'm another effect in town yeah man I perform I do everything multi-talented kono nali nkola bwa MC ngokanga mwawo gankanga mumba nkola bwentyo bwa MC kasi kusene kasala bwe kasala musijja kubalimba ninaze ekintu kyemmanyi nti annyo omuntu anfuwa nenga ali vibed like as I do I vibe that energy become my sexy lady yeah man omwana yampa vibe kaba konanzisa eno interview mbale na Ludo jiko akana kansimula vibe microphone na ino jiwumuza kuba mwana we yamfuwa teyanfuwa sente nyinze wao na abamfuwa milioni nestabateka ko birozo ne mga mukulu genda mu banka yo tujja kubisotinga ono yafuwa mitwale ebiri nga nino mugoberera cheji era kya mitwale ebiri paka olwayo kye kimuletedde ebizibu kyasasulira kyali mukusasulira kyebiri kuwayo waki nekyasabise ekyebiri yakiwerako ebigambo biki bingi byali bigambo kyebi I'm a man of command always ne mukyala wange ne bwe muba muyise mugamba bebi amaje gakuyita nga ddamu gakutaka infantuleni kikagaba anumba nga numba you know kati mwana muwala oyo aba anfuwa yateekawo embeera gyebayita ataka amagye tebaga atakinga naye webali kuba na buvumu bulumba magye kati yansanga nga nange ndiko ekibanja ndiko ekyoyoyo ndiko kyoyoyo